Akakiiko akasunsula ababeera balondeddwa President Museveni nga kakubirizibwa Sipiika Anita Among kasunsudde baminisita okuli omubeezi ow'ensonga ze Karamoja Florence Nambozo Wamala, Minisita omubeezi ow'ebigo bitalaze Lilian Abba, Minisita omubeezi ow'obugagga ow'ensibo Fiona Nyamutoro, omubeezi avunaanyizibwa ku baana n'abavubuka Balamu Barugahare, omubeezi ow'ebyobusuubuzi General Wilson Basumbadi ne Minisita omubeezi ow'ensonga z'obukiikakkono bw'eggwanga Dr. Kenneth Omona. Nze ng'omukulembeze omuvubuka nsuubiza obwesimbu okulaba nga tuyutilizinga sekita bulungi eri enkulaakulana ly'eggwanga. Nze nga Lilian nze n'amaanyi era mbakakasa nti tugenda kukola okulaba nti omuntu wansi afuna ki biyambi. Ye Minisita omubeezi ow'ensonga z'abavubuka n'abaana Balamu Barugahare agamba waakusesera ku bbula ly'emirimu erijjudde mu bavubuka nga buli kitundu kiweebwa emirimu okusinziira ku bukugu n'ebyobugagga ebikirimu. Neebaza Katonda nnyo olw'omukisa gw'atuwadde neeyama okukolera bannayuganda awatali kusosola. Naye ku bimu ku byenjagala njagala abavubuka batendekebwe mu mirimu gy'emikono basobole okuba nga beekolera emirimu. Gino emyaka 2 ngenda kukolera pulezidenti amanyi nti yalwawo. Agambye nti waakusooka okwogerezeganya ne gavumenti okuyimbula abavubuka bonna ab'ekibiina ki National Unity Platform abali mu makomera ag'enjawulo. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa, ngenda kusaba pulezidenti abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tubarehabilitating tubongere mu labor force yaffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.